Kole by'okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga bigenda byeyongera naddala nga abantu bakwatibwa ne batulugunyizibwa wamu n'okubalusawo okubatwala mu kkooti okusinziira ku bbanga eriragibwa mu ssemateeka ekikolwa kino abalwanizi b'eddembe ly'obuntu ssaako n'abantu ab'enjawulo baze bakivumirira. Waliwo mu kkooti mu ssaawa 48 tegedde nti omuntu baba akwatiddwa aleme kutulugunyizibwa, omuntu baba akwatiddwa aweebwe eddembe ly'okutuukirira munnamateeka gwe yeesiimidde, omuntu baba akwatiddwa aweebwe eddembe ly'okufuna omusawo gwe yeetaaze okumujjanjaba. Ebikolwa bino byasinga okweyongerera ddala mu mwaka gwa 2020 ng'eggwanga lyeteekerateekera ogenda mu kulonda okwali okw'okubeerawo mu mwaka gwa 2021. Abantu bangi baakwatibwa ng'emmotoka za drone nga n'abamu ne wetuukidde olunaku olwaleero abantu babe bakyabanoonya nga tebabalabako. N'abali mu makomera tetumanyi wa gye bali, abaana baffe bali batuyamba ebatuwa buli kimu. Bamutwala wendi abasajja bajja mu drone nga bali mu leya buli omu alina pisto, abaliwo abambadde ebintu ebya black abalina emmulu enzirugavu ennene. Ebiwandiiko ebivumirwa ebikolwa bino biwandiikiddwa okuva mu kitongole ky'omukago gwa Bulaaya kiyite European Union n'eggwanga lya Bungereza nga bano bawandiikidde abakulu mu ggwanga lino nga balina ensonga ezimu ze baagala bakoleko okutulugunya bannansi wamu n'okufulumya alipoota ku ebyo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19. Omwezi ogw'e11 Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yeesimbyewo mu biseera ebyo ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga we yakwatibwa nga gye byafundikirira ng'abantu 50 balusuddemu akaba. Erina amateeka amalungi nnyo agalambikibwa mu ssemateeka n'amateeka amalala agali wansi wa ssemateeka. Era ebintu byonna ebyogerwako biri mu ssemateeka naye tetunafuna bwiru kwagala kuno okuteeka amateeka gano mu nkola ekisaanidde oba ekisukkiridde oba nga bwe kyandibadde. So ebiwandiiko bino byongera otujjukiza nti tulina obuvunaanyizibwa. Abalwanizi b'eddembe ly'obuntu ne bannamateeka bagambye nti gavumenti esobola fulumya alipoota eno kubanga alipoota nnyingi ezisabirwa okubanga zifulumizibwa wabula naye otuukidde olwaleero tezifulumizibwanga. Mirira musango gwa nsi yonna kyetuyita international crime tomanya tuwa binaakoma kubanga tulabye abantu abavunaanibwa mu kkooti z'ensi yonna nga bye bavunaana kutulumbula oba kutulugunya abantu baabwe. N'olwekyo senga ekiseera kituuka ng'emisango egyo eri abantu abavunaaniddwa ebyo byonna ebiwandiiko ebyo tubanga bujulizi ku bo. George Musine Kenneth Sebabi bagambye nti ebikolwa nga bino eby'okutulugunya bannayuganda bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe wabula basaanidde okukimanya nti etteeka mu Uganda lyafulumizibwa erikwatagana n'omuntu atulugunya munnayuganda nti era bano mu kaseera konna bakuvunaanibwa ng'abantu. Obeera nga obukoze kuba Brazil osobola okuvunaanibwa mu Uganda, osobola okuvunaanibwa mu nsi yonna gyegimu ku misango emitono tokya ne kukirimbula abantu genocide. N'olwekyo bajja kugibwayo mu bangi bajja kuvunaanibwa nga kinoomu. Etteeka lyayita nti omukulu naye n'atulugunya omuntu wakuwaabirwa mu buntu nga ye kinoomu. So ekituyambyeko abakuumi b'eddembe okweddako luli bali bafuuse ensolo naye kati ne bafuuka ensolo bakikola. Kinajjukira nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azaayogera ku nsonga y'okutulugunya bannayuganda era nga azaavumirira ebikolwa bino eby'okutulugunya bannayuganda wabula ng'ebigambo bye mu biseera ebimu tebikwatagana. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Bano bagambye nti gavumenti kyeyina okukola kwe kulaba ng'ewaayo abantu abo bassekinoomu naddala abali mu bitongole ebikuumaddembe ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne beewozaako bo ng'abantu. Ebya security n'abikangavula n'agamba ekitongole gundi muyitiriza okutulugunya abantu njala kirekeraawo. Ekitongole ky'amagye kiyitidde okutulugunya abantu njala kirekeraawo. So nkiwa President alina eddoboozi ddene nnyo era asobola okulagira abakulu bonna batwala ebyokwerinda ne balekera okutulugunya abantu oba n'okubakangavula bennyini abadde bakola ki abadde beenyigiramu. Ye nga Commander in Chief alina obuyinza obubakangavula. Bano ku biwandiiko bino ebijja ebibiri bagamba nti Uganda gye bujja yandibulwagiwa obuyambi mu nsi yonna kubanga yateeka omukono ku ndagaano ku kulwanyisa n'okuvumirira abatyobola eddembe ly'obuntu. N'olwekyo tetujja kutula naye ku mmeeza kuteesa era ne mu buyambi kiba kitukosa kirizagana obuyambi bw'ensi ezo tukyabwetaaga. Gavumenti ya Uganda erwanyisiza COVID
nga yesigamye ku buyambi obujjanga mu vaccines, obuyambi obujjanga mu ssente, obuyambi obujjanga mu donations. So kkiriza gaana obuyambi tubwetaaga. Kakati wanga gamba nti tetujja kwongera ffe nga partners bo ffe nga bakuteeka mu ssente tetuwagira bintu bino byokola era ebanga pressure abagita soft pressure nti kuteekako pressure okuvumirira kyokola engeri ekisajja kikulu nti ebintu byokola tebitusanyusa era tetwagala kubaana naawe mu mbeera eyo so kuvumirira bikola. Bino we bijjidde nga n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna kyatulanga ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde mu ggwanga lya Citizenland era nga nakyo kiteeka ku Uganda akazito okulaba ng'eggwanga libaawo kye likola kutulugunya bannayuganda okususse okukwata abantu ba bulijjo ne babatwala mu kkooti z'amagye ssaako n'okunoonyereza ku mbeera eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi gwa Novemba. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.